Mewa naye abantu benzi bannaye ate tetwasamira nnyo tetwayoyiza naawe. Ani gw'omanyira naawe? Okwatako ku kimwa teweetaaga nnyo kyapudeeti nga kigaziya nnyo kutuuka awo. Ebyawo nga lwaki ngano yayoya wano? Tokimanyi nti nkulinako n'obusungu buli kyokola kinnyiiza. Tomanyira naawe. Naye oba onaabeerako diffinolo n'obeerako omuntu obuvunaanyizibwa obe mumebe ebintu eby'ekisirusiru by'ogenda okola. Ebiki? Lwaki obeera mbudakisoni ku buli mwana naye tomu? Saakulabye ne kano ka British simanyi biki kano akawala k'okutiputopu era. Saakalabye. Ka British. British biki? Yogera erinnya biki? Tonnenkalizaamu abadde nako simanya ku graduation simanya biki paradise. Nze Tom. Gwe kennyini kyokka akawala kakyala ka Princess Jack naye obwenzi Amata nagano okumpayiriza gwe mbinyo. Nagano okumpayiriza mmayi. Nze Tom tonnenkalizaamu eyebrows yange ekola bulungi kyogamba saakulaba sikwawula n'abalala nakulaba. Okiwulira. Okakasa. Mutumbi nekayirira tunda ganekamyeyo musonda omutima gwali gwaguma bumba kali kamanyo kamukwano ke kamalagala kandeka bubi nali siriwala mutima kwefuga bubi nali wala kali manyiga mukondo lavu kati umutima teguchanganya kera nyaniriza lavu watesa ulumiwa kuba nyonta mudungu